naye Anti Rosette weebale ino weebalire irala ebyo byonna byonna byonkoleire mbisiima abali ebona abali tufollowinga nsaba mwide mumuwagire ku kizigo kino kyatunda ekya Nyondo Dream kyekinkoze obulungi kiti akasusunikanirira kati byonna byonna neyanze ino weebale ino weebalire irala kubanga yankoze bulungi ne anti we Anne bandabirire kyovanira bwenti akasusu kalabika bulungi mwide mumuwagire byonna byonna mama nyumba akagoni nsobola kuleetera akapiko zisobola kugira mu nyumba yingiramu wansanga oli omusajja bannange weebale kujja kuntaasa kuba ebibeera kati bisusse omanyi osuuka naye kyekiro kyennyini nadda engulu nga simulaba olimba bannange zaali 8:00 bwe guti soko nike ndaba kale sebo ora mukisebo obi omukazi omwayo Jenteme tetugenda kuddukanga batitiizi okimeta abasajja tolina kugenda kutiisa senajjambiya okimeta abasajja mwete otiisa abaana baabo obufuuzi ndiganga ali mbakagomuzi kama yasiwe basi kyenda zula kirikiba kyennamanya nti okufa kumu naki okuzalibwa kumu n'okufa kumu 17 ali ana age muluzungu kibaji tanneetuuka atakola tanneetuuka wagenda okufuna omwana atala kwetuuka mukwano akyali 70 sakutuuka muwula njagala mbwe saamutuuka under 17 saamutuuka wanyi taata 17 saamutuuka wamutuuka taata naye nakutuuka lweru ojja kuza ojja kukola ki n'abalwezoli ng'otaddeko Nyondo Dream gwe neesiiga amaanyi abantu ta Kingroad Promoter okuva e Dubai bannaye Nyondo Dream yenkuleetedde essaawa eno mukuleetedde bannaye ebizigo bino bya kabi nnyo ebizigo bya mulembe nabadde awo bannaye mami wange naŋŋamba olususu lunfaako bannaye lwoni olususu lunfaako mutabani wange nkozesa eki nensooka nentalatalako mu bizigo byonna bye natalaatala naye nga tebikola nekikola kye nakola ne ŋŋamba nkoze ntya mba ndi awo nenfuna akasimu ne baŋŋamba waliyo ekizigo kye bayita Nyondo Dream kubira ku mukyala Nyondo ajja kuba kikutuusaako ne ŋŋamba nkoze ntya kituusa kiti e Kampala bannange free delivery abakyala bano kasita ogula ebizigo babikutuusaako wonna wooli gwogera bugezi ku namba ya simu eno balina sayizi zonna balina sayizi ya medium balina small balina n'ekinene okiraba kati kino nakigulira basisita bange bwe kiti kino nakigulira mami wange nekyo bamanya tekikyusa kala osigala ku original yo nze ndaba ndowooza Kingroad akasusu okalaba obugalo obulabi obugalo kala tekyuka osigala nga bw'obadde
akanyiro naawe okalaba bannange tubeereyo mujje tuwagire Nyondo Grim gye bizigo ebisinga Dubai Africa yonna osobola bisangayo Abu Dhabi Dubai Uganda Kenya yonna mugenda kuba mbisangayo. I sign out. Banaye muli mutya musibye mutya abagoberezi baffe aba Nyondo Media mubale kugoberera aba subscribing mukola kyamaanyi nnyo ate ne mbeera nga mufollowinga eriyo ssebo n'abanyiga akade nga buli tuteekayo ekintu kyonna ekipya afuna notification gwe nno munnange wakola kyamaanyi nnyo kubanga ku mukutu ogwa Nyondo Media tuweerezaako ebintu ebyenjawulo tuweereza ebintu ebyenjawulo abantu bafuna ekyokuyiga abantu ne beegendereza ne bamanya nti kino mu nsi gyekiri kwegamba tubatuusaako byonna nateera ne tuteerabira kuba wakasanyu oba kaseeko ku matama tubayeterayoko programs ne zibasanyusa ne zibasesa ne tweteeza ennaku so ez'okuyigiriza ezirimu ebyokuyiga so byonna tubikola kasavu kanyama era olunaku olwaleero ekindeese mu kamera oba mu kamera za Nyondo Media kwe kubalaga ku mwana waffe omulungi ennyo anti nze erinnya nti todyerabira era ndowooza mubalageeko bakimanye nti yasomye mu kizimbe mwali kazi yegwani Shira okima muno zembadde nga bwita simanya Shifa olaba galukade teyaje bwita Shifa manya siyenze Shifa so kati kyekyo Shira mulese tugenda kubanga atwogeramu ko naye mukazi wattu kubanga wena bahedde Steve naga nnonyako ku Drake zo volcano tumanye ensonga ze nelinda zakomawo ebyaddala beddiramuko nenonyakawo Steve nenkizuula nga bali bo bakiteera ddala officially ne tunonyakawo Steve omuvubuka gomanye obulungi ennyo omukyala Naabalogo gwe yali yagoba mu nnyumba ye nga tubaga tumanyi ali mu mbeera ki era kuba nadde siriwo mu ggwanga nga omanyi tisiwanga lya Uganda era wenakomewo nenonya ku bantu bange ne munoonyako alhamdulillah ne tusanga naye akola bulungi nga ali very okay kati abasinga ne munsaba ne mungaba bannange kakati twetereyo ku Shirati mutwetereyo ku Shirati naye tumanye bwali yazaala tazaalanga akana kali portable akabuto oyinza ogamba tikabeera nkona mwana kwegamba kalabika bulungi oyinza ogamba tekannazaalako wadde era ali eyo nga lwaki omwana mwanguyiza ebintu by'okubonaabona ebyo akyali muto kasooka akole majja galagamba bwali singo era ddemu agwe muziri embi kasooka akole yeekolere ssente nga kubirowoozaako mbadde nno okutwalaganyiza ngenda kuwa omuzindalo gwange obuze kuba tulaba naye nga mwebale kutwagala mwebale kutufollowinga mwebale kutugoberera nekyo twagala tumanye wazaala buzaazi bakusala busazi kwegamba byonna nga mugamba mutya aba followers ba Nyondo Media kansuubire nti gye muli bulungi kubanga nange gye ndi bulungi nasumulukuka bulungi abasuga so kwabuzeko mu lusoga abasoga mukoba mutya abaana abeeka aba baba so kati oseka nganezo ko eva ku mutima kati oseka nenga nakase okavira ddala wa ku mutima kati gye ndi wano ndi bulungi nasumulukuka bulungi nazaala buzaazi tebansala tebakusala ali kibagamba okupasula nedda nazaala normal kati omwana ali mu bbanga ki omwana ali mu myezi ebiri n'ewikisinga bbiri wamuzaala ddi namuzaala mu Desemba ng'atandika so wali wabala bubi nali nabalamu bobi kubanga wali otugambye emyezi gyali emeka gyali 7 naye wamalawo kubanga nze nzijukira wenagenda wata wikisi zaali ezo nga bangamba ate okoze eki ate ozadde kati awo mukama mulungi mukama mulungi mwana ki nayo kibagambe era ali ludda wa lwaki somulesi ne balaba ku mwana
Munnange akaana nazaala ka baby girl Katonda yannyamba munnange. Oyagala muwala oyagala mulenzi? Nali njagala muwala munnange Katonda yawulira ssaala zange. Tuwe ensonga. Bannange kubanga nali nti ozaala omulenzi nga munnange nga mpinza okwatibwa ekitaamu. Andi kati singa wamuzaala omulenzi ng'oli wooli era ndi kigweredde ne kati wali oludde omaze okuvaayo naye ekirungi tuwazadde muwala era nakyo kiba kinkolera kiba kikola makulu. Kati omwana aliwa? Omwana munnange nasaba anti Rose tetumuteeka mu kamera naye nga gye kali kalungi tekalina buzibu bunnange. Era wakiŋŋambye nsigala kujja na mwana nsaagala agende mu kamera kyembagamba nsikaka muntu ate nange ndaba tekisaanidde. Baby kabeerewo wadde tali mu kamera it's okay. Naye ng'okutwaliza ewamu weewulira otya kati bana ekiviiri kyo nga kikuze? Ekiviiri kyo ndina kingi kubanga kati mpulira nga obulamu buntambulira bulungi. Obulamu bwaddawo bwatandika okutambula nga bwabubala. Bannange omwana wuuno mwadde mumunsaba Shirati aliwa, mukyala Junior aliwa. Saba bakyakuta mukyala Junior kikuyisa kitya? Munnange era ndina omwana we. Kale kiryako okuyita mukyala Junior? It's okay bampiteeko. Oba okyamwagala? Tobanga okyagala Juni? Kalwaki okuyita okuyita mukyala Junior? Anti era nazaala omwana we. Kitegeeza oba wazaala omwana we okyali mukyala we. Naye era si nnyo kuba kati mwana nti wako kyagala Junior. Ali Junior ali akwagala. Anti nze kati simwagala. Toddanga mumuwuliza. Saagala kumanya bimufaako. Kebere family. Anyway, nze bannoonyaako era bannoonyaako nga nze omuntu. Mu kusooka Junior yannoonyaako kamwennyininyini nanga nti Rosette gyebaleko kati era kyemmanyi omwana gwe yamutwala naye nkwegalidde nsaba musabi omwana oyo njagala mulabeko omwana wange mbadde nkyamwagala biki ne mugamba munnange sijja kulimba ngeri gye weeyisangamu bw'amanyi engeri mukyala we yakola ki we yagenda nze simanyiko gyakola ki ne mbyegaanira ddala kati family olwedda yagitegeeza nti ono omuwala yalinga ewaka house girl yamuzaalamu omwana kati family ekimanyi ne family nennoonyaako yasooka nennoonyaako mu bulungi ne neegaana ne mbagamba ekituufu kinti omwana simanyi gyakola ki gyali kali bataddemu amaanyi bupoliisi egenda kunnoonya bagenda kunnoonya babuli omwana gyali ateeka omwana mu kamera nenjogera ebintu byabwe biki byonna baabiraba kakitegeeza omwana nze muyina naye omwana wuno waaya kamera mugenda kugiraba naye nange nsaba ekirugi kya byonna eno vidiyo mugenda giraba ekirugi kya byonna nti nabiteeka mu kamera byonna era mwabiraba ndooza vidiyo eno ey'okubiri tebaagiraba oba simanyi kubanga baali bambuuza bubuuzo omwana gw'omulina oba baagirabanga beebuzaabuuza simanyi nti omwana gw'omulina nze newaka ne bagamba nedda nsobola ki simulina oba baagiraba oba tebaagirabanga baneebulizaabulizaako naye oba mbuliza mu kaseera ako yali tinaba kupremieringa kubanga wewabula omusi yandikuteekako enkesi kati mumabegako awo bankubirako ne bantiisatiisano nga wendi nabageyitamu wagira naye nakatuukana wano ne bankubirako hello kakati onaasobola emisango oyo mwana abeera waffe muntu waffe oli musayi gwaffe oguzanyiramu kino kiri nze sinaagamba mbuna kutwala mwana naye ate bamaama taata abali mukundaba mutabani wammwe yazaala muno omwana Shirati mutabani wammwe Junior era emboozi mwagiraba buli kimu nze siina buzibu na muzzukulu wammwe era sigamba mbunyera kumwefuuza oba kumutwala naye twagala omwana ono abeere ng'ali seefu n'omwana ng'ali seefu mutabani wammwe engeri gye yeeyisaamu yali enaatera okuggyawo obulamu bw'ono omwana n'omuzzukulu mumufiirwe so mu kaseera kano mu kifo ky'okuntiisatiisa mwandibadde ng'ate kaneesembereza microphone eno kati maama taata mu kifo ky'okuntiisatiisa mwandibadde ng'ate munneebaza bwebaza bwe mubanga mwana bakatambi akaasooka nga ono omwana ali waka ng'abeera akaba talina kyakulya yenna ng'asiiwuusa kabuto kali kati ne nga yenna alabika bubi yenna nga yakooga ng'afaanana bubi saa zino omwana ono okubanga nti alinako luno oluwenda wano waali waafaanana saa zino bw'ati n'okubanga akyali mulamu ng'azaala n'omuzzukulu wammwe omwana omuwala kicking right now omwana omuwala nga mulamu ali very okay ebyo byonna mwalibadde mwebaza nze kubanga omukyala yenna abeera olubuto
aba yetaga care y'amaanyi, yetaaga okulya obulungi, yetaaga okunywa obulungi, yetaaga care. Naye ate mutabani wammwe gye yali tamuwa nga tafuna na byakulya kyokka ng'ali lubuto, n'engeri gye yamuyisangamuko bistress bye yamukubanga, omwana yali asobola either okuluzinga obulamu bwe oba omwana ali mu lubuto. Ababiri okuluzinga obulamu ku mbeera y'omwana yali ng'ayitamu, kubanga kyandibadde kizibu omwana ono okuva mu bulamu bw'ensi ali mu lubuto n'asigala nga mulamu okumala essaawa nga nnamba oba n'okudda waggulu. Kubanga Junior yagendanga mu safari n'akolanga ebintu bye, naye ng'ono omwana alina engeri gy'amuleseemu obubi, tamulekeddewo mmere, tamulekeddeko kyakunywa, tana kyamulekeddewo, naye omwana asibanga mu nnyumba n'abeerawo. Kitegeeza tisinga afuna ekyamukwata oba obulwadde oba yamuleka nga n'abeera wiiki nnamba nnaku bbiri nnaku mmeka n'omwana abeerangawo nga yetetenkanya ng'omwana. Kitegerekeka kyandibadde kisoboka omwana ono okufuna obuzibu mu nnyumba omwo n'afiirwa obulamu bwe, n'omwana ali mu lubuto ate mutabani mwe n'afuna obuzibu. Saa zino mukuntiisatiisa mwalibadde mumpaana buwanyi, mwalibadde munneebaza kaŋŋambe, mwalibadde munneebaza, mwalibadde munsiima kubanga omwana mulamu ne baby naye mulamu, so mwalibadde munoonyako mu mutima mulungi nga temukozesezza mpaka kakati ffe tulina ssente, yes nkimanyi mulina ssente, naye nange ng'omuntu simala gapowa. Simala gapowa kati sobola kutiisibwatiisibwa kukwata mwana omugamba ddayo ewa bbaawo bagende wa nnazaala ewa ssezaalawo. Njagala mujje tulenga abantu abakulu oba tugende mu kakiiko, tugende mu mateeka tukanyaganye. Ono omwana tali willing kuddayo, oli willing kuddayo wa bbaawo? Tali willing kuddayo wa Junior, twagala bamukake, ate atali willing genda, oli willing ogenda wa bazadde bo be baani bassezaala bo nnazaalawo? Tali willing genda wa tali nnazaala ssezaala, omwana tali willing kujja wammwe. Era ono yaani Junior omwana tali willing kujjawo. Omwana wali ali very safe, asuubira kutandika kukola, ali very okay, ne baby naye ali very okay. So just mba musobodde okubaako ku buyambi, mubayo ku buyambi. Kubanga tali willing kukomawo oba kujoyininga famire yammwe, yayisibwa bubi. Twamutaasa n'avaayo, era kati saa zino ali bulungi. Ne Junior alaga naye tiyakambuwadde, famire eraga nti yeegenda kuntwala mu mateeka. Ekibi kya byonna obutambi gye buli. Junior n'addira omwana ali lubuto n'akomawo ne ngiyite malaaya. Ebeera malaaya, n'akomawo ne malaaya ne bayingira munda mu nnyumba bulungi nnyo nti akaseera ako singa saaliwo. Eyo n'omwana embeera gye yali badde ayitamu teyandibadde ennungi. Yali amukubye ennaku ng'ali lubuto. So nakola kyamaanyi nnyo omwana okumujja ku Junior kubanga Junior simanyi anywamu enjaga. Kisoboka engeri gy'afaananamu gy'atunulamu yenna n'embeera z'abeera alimu. Omuntu anywa enjaga obeera n'omukazi ow'olubuto nga tofaayo, tagaana kumanya otandise n'okweta abakazi. Baba tebeetaaga stress. So nakola kyamaanyi nnyo zenga ze neewa ebimuli ebyange kye nakola kyali kituufu, era omwana saa zino ali buki? Ali bulungi. Naye nga yansabiddewo n'angamba nti Rosette okujjako kanzije twogeremuko nga bw'onsabye n'abantu bandabeko bwe balekola ki kunsabira, nasomnuka bulungi nnyo, nali nabala bubi emyezi, naye baby mbadde saagala agende mu kamera. Nze sirina mbeera yonna, kakano kamma kazzeewo, kali portable, kali bulungi, abagenda okulaba bakeesunga emijja mukaleka, singa kiba kisoboka twali kazzaayo mu ssomero, naye okugenda ku ssomero n'okukola ki ky'oweetaaga saa zino? Neetaaga kukola. Weetaaga kukola. Mu kifo ky'okusoma oba weetaaga kukola kuba kati obwongo bwakyankalana dda. Bwagenda mu bisituresi, kuzaala biki kibeera kizibu muko. Kale wa message eri abantu abatulaba na buli muntu gw'olowooza nti osobola okumuwa message ye. Message gye mpa eri abantu abandaba ngamba anti Rosette weebale nnyo, weebalire ddala. Njagala neebalizeko mami Anne kati yeebale kundabirira, ankoze bulungi oba mulaba nyirira bwenti. Kati n'okukola nakwo kubanga yaŋŋambye we nnaaba ntandika okukola ngenda mulekera baby agira amundabirirangako nze nga wenfuna ow'okukola. Ng'alina bbanga ki baby? Njagala otandike kolaga na bbanga ki? Nga baby ali mu myezi 5. Baby nga ali myezi 5. Nange Aunt Rosette weebale nnyo, weebalire irala, ebyo byonna byonna byonkoleire mbisiima. Abali eyo abali tufolowinga nsaba mwidde mumuwagire ku kizigo kino kyatunda ekya Nyondo Dream. Kyekinkoze obulungi kiti akasusunikanirira kati byonna byonna neeyanze ino, weebale ino, weebalire irala.
kubanga yankoze bulungi ne anti we Anne bandabirire kyovanira bwenti akasusu kalabika bulungi mwide mumuwagire byonna byonna. Wow. Kati nze abadde ateesa nti tulaka maama. Nze abadde ateesa abanga Sister Anne ayagala otandika okukola oba otandika kati oba otandika dino ndasooka omwana abeere ng'akola ki kati ssaawa zino eno twaguddewo branch empya eri eno Kitemu. Okay, tulina Enyanama kati tulina Ekitemu then Ekisozi very soon tugenda kuba nga tukola ki nga tuteeka ntise we n'abasitoowa we n'abaki so tulina kuba tutaaga kuba kozi naye kati mu kifo ky'okunoonya omulimu osobola okutandika naffe tulina kampani zaffe ziri mmeka tulina Nyondo Green tulina Nyondo Estate Experts eno Nyondo Green ogiraba then tulina Nyondo Estate Experts kakati badde njagala tukole ki gwe kenyini gwogenda okwesalirawo ogambe nti nno kakati nze njagala nkolera ki kati oba oyagala kukola na bintu byakunyirira bya kikyala oyagala bintu bya kikyala byabakazi ngaoyagala kunyirira wala kukola n'Enyondo Green nga nkuweerawo t-shirt era ogenda nayo ogiraba then oba ogamba nti nongenda kukola na byamataka Nyondo Green Nyondo Estate Experts gwe kamwenyini osobola okugamba ama njala kukola ki kakati ekyekino era bw'obanga okkiriza kyogenda okusalawo kyokola nakyo nya t-shirt yo ogende nayo basi nakindi tutandikire nawe obera Nyondo Green nenda kubisawo n'akalango nga bukero gyamba t-shirt obera Nyondo Estate Experts nzo mutwaleko omutaka saawa zino zennyini society anagenda okunoonya ffe nga twatandise dda kati kiki kyoyagala okukola nakyo kampani kiki kyoyagala okukola nayo kuzina ebbiri Nyondo Green omanyi nti nno yeeri ku bya bizigo byakunyiriza kale products za kwerabirira za kwefaako then Nyondo Estate Experts byamataka nyumba biki kiriwa kyoli ogamba nti kino nja kukulizaamu ebirowoozo byange mbeeko nekyenkwatako mu bulamu eyo n'omwana wange akiganyulwemu. Njagala kukola na Nyondo Estate Experts. Wagala binene mutono anti nze njagala Nyondo Estate Experts. Njagala byamataka. Njagala byamataka. Then nakusoka kutwaliriyo kosoko okoleki tandikirewo okukola soka empoyo akasaala akasaamusaamu kaya basi makakutuuse ngenda kwambala akalusoke tukoleki tuyitemuuko kitegedde naye nga eno Nyondo Green akakati kantwale akakisa kano njogereko n'abagoberezi baffe aba Nyondo Media ne abawagizi baffe ab'ekizigo ekya Nyondo Green mpozi n'abawagizi baffe aba Nyondo Estate Experts bano eno nyina obubaka bwammwe naye kantwaleko ono omwana tutandikira bege gyasobola okukolamu nyina obubaka bwammwe benjagala obategeeza tugenda kuyogererako eyo nga tutuuse ku location we tulaga kitegeera tugenda mu field tugenda byogererako eyo kakati kanjwere ku Nyondo Green bannange njagala mbeebaze abantu abatuwagidde abantu abatuwagadde kati nino kambagambe bano abaana mubalaba baneeno okubayambako busobozi bwammwe maanyi gammwe oba okitegeera bano abaana okubanga tusobola okubabeererawo ntubayambako mu mbeera yonna busobozi bwammwe maanyi gammwe nti Rosette singa mba temunfolowinga bintu bye tukola ne muzizaamu namwe kamwe nnyini amaanyi nti singa mbadde temutuwagira ku Nyondo Green ekituufu kiri nti byandibadde bikalubamuuko kuba kakati ne sitawo mugamba nti n'omwana wuuyo togenda kumuleka bulesi bw'otyo olina naye mukwasizaako n'okwatayo kasukaali n'okwatayo kyonna ky'obeera osobodde naye okikwatayo otya okikwatayo ng'ofunyeyo kasente ng'okajjeewa baleza akasente kenfuna saagala mbalimbe akasente nkajja mu Nyondo Estate Experts era abampagira bamaama bataata mwebale akasente nkajja mu Nyondo Green oli nakugamba kati saawa zino nyina client omanyi omuntu buli lwolikola ekintu nga kyesimbo abantu bakwettanira nnyo
buli walikola ekitu nga kiri ku mazima abantu bakwettanira nnyo era nze omwana agenda najja nangamba Rosette nkozesezza ebizigo bingi abantu beeranze nagamba kirungi bwe kiti naye ate newesikana nga ate sikini yange ekoze ekyefudde bufi neyongera okufa obufi gwe bibyo bituufu oba naawe tebikola nga just ononya kasente nembagamba nti nze ndi muyiribi oba ndi hasla nonyezaako ku sente kati mbaliwinga nnyo sente y'omuntu okugyevaamu najja nangulako ekintu kyonna kyabeera nguzeeko products nyingi wano balageko katono nnyo okomewo waneeno kubanga tetulina ki budde bw'amaanyi nnyo nja kubibalaga bulungi kaakati products mweziri nnyingi nnyo abakyala abaagala okogga abakyala abaagala okgejja abakyala abaagala okukola hipsi abakyala abaagala okusala embuto abakyala abaagala okukola obubina abaagala okutukuza amannyo gammwe ng'amannyo go tegakyatukula abakyala abaagala nga kugamba gwe eva obeera owunyakawo akalyo tuwekuba ebipafyumu oyagala kutukuza nkwawa bino zipati zino zambi bazita batya oyagala kukuza luviiri oyagala labika bulungi nnyo oyagala kuba ne sikini geglowinga oyina kyona ekikusumbuwa oyagala kupuulinga oyagala kutaiteninga kuga buli kyomanyi nti nno kifuula omuntu okubeera talatibu tukirina buli kyomanyi nti nno omuntu akitaganayamira ne bagamba waaw tukirina kabibere byogo ebyomukisa ebyokwesiga mu kizigo ebyokunaabako buli kimu kyonna wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport weekiri era nga mbakoowoola oba nfukamire mu mutima bannange kansooke nakwebaza mwebale kutusapootinga mwebale kutwagala ate naffe aba Nyondo Gleam neneebaza abantu bonna benkola nabo nti omuntu omugala akola bwoti tagaana akola exactly kyobeera omugambye so that client afune exactly kyabadde akola ki kyabadde ayayaanira era ffe tetuluzinga ba clients oba bali bwerubwa oba bali luddawa oba bali luddawa tuweereza abantu ebizigo oba products zaffe zonna kutukuza amannyo bikitwa tugende mu nsi ez'enjawulo kati yeewala nnyo tukozesa DHL oba gundi oba kampani endala ne bituukayo kati mu UAE tulinamu branch egundi e Dubai ne Sharjah abasobodde okujja ku Beauty Sport yaffe bajja abatasobodde tukola delivery ababasobodde okujja ne bajja so tukola ekintu n'omutima gumu era nga bannange mbeebaza buli atwagidde yenna ate sebo temudduse siina muntu gunanipadde product yaffe n'adduka era tuwogera n'oba nga waliwo ekibulamu ne mugamba omanyi munnange ekiriwo nti kati kankolyemuko bwenti ne bwenti tonyongera kasente ne kankole bwenti ne bwenti nti mu buli mulimu gubeeramu challenges naye nze ngenda okuva ku client nga maze omutukuza nga maze okufuna kyayagala ne ndikuka nkuggyako engalo so yeffe aba Nyondo Gleam tetufa bufi kufuna sente kubanga nyumirwa nnyo buli wobeerawo n'ofuna ka message bannange neno ndi bwenti tubeerawo na mukuseka busesize mbira kusimu yange nga manyi ugandi kungulu nabyo kati bwenfaanana kati kankole bwenti agenda okuwa kiri ekyasooka nakuwa kino ekiriwo weeks ziri 2 wiiki eri emu kugamba tuba tusanyuka ekyo kyensinga okwagala sagala nkuwe product nga tegenda kukolako tukuwe product ofune kyoyagala so yeffe naye nga bannange kyemba mmanya omutima gwange mpulira nga musiimu nnyo kubanga mutuwagidde mutwagadde bannange abaana ba Saudi Arabia muneesize ne ssente zammwe omwana abeera Saudi Arabia mu kusooka mwali temunnaba kunneesiga naye mwamaze ne munneesiga abaana be Saudi Arabia kati mumpeereza akasente nga temundayiza father mother die kubanga ebiseera ebisinga abantu abasinga si beesimbu okwata ssente yo n'ogiwa omuntu n'agamba ye kati nfaaki n'ensi naye kati kino kankibagambe abaana be Saudi Arabia abaana ba mu UAE e Dubai era nayo bapa sente zaabwe lwakuba nti kati bo batya kupa cash on delivery niye abamu n'akuweera essente ku simu n'agamba kati Rosette sente ziizo oba nanderivalingira wona bweyagalidde oderivalinge kitegeeza abeera akwesize abaana munneesize ne wallahi ya Mungu ntya Allah bambi sigenda bakola ki sigenda kubayiwayo sigenda kuba disappointinga kubanga twahandikawo kampani eno ya Nyondo Gleam si kuba nti twagala kuyisa bivulu nti twagala kulyamu bulya lunaku lumu 2 tuveewo okitegeera so ekintu kitwagala kiwangaale kibeerewo n'abaana baffe bakiryeko n'abazzukulu baffe bakiryeko lazimu olina okubeera ng'oli w'amazima nti bw'otaakole mazima abantu bagenda kuddukako leero ngenda kulyaza amaanyi omwampe ssente ze ez'ebizigo nga biweereza nze ndi akasente agenda kugamba abantu ab'enjawulo agenda kugambako omu n'omu agambeko omulala n'oyo agambeko omulala kisaasaane so abampa ssente zammwe banaye mwebale kunneesiga ekirungi kya byonna
bambi nange enkola kyembeera mu nsabye era ekyo tukyebaliza Mukama nti tuli bantu beesimbu si bonna nti beesimbu zenfunye abantu ab'enjawulo abacomplaininga munaye gwe namuwasiriza nkola ekyo natakikola gwe nemuwase neŋŋamba bamwe mukikola mutya kubanga nze n'engeri gye tutyamu akasente k'omuntu kati kaneegereko nga nze engeri gye ntyamu essente etali yange omuntu n'agimpa mukolere kyemba nnyina omukolera wallahi ya Mungu ne sikikola nze simanyi ndowooza nfanga nenzikirira kubanga nze ndya ssente y'abantu ntya ssente y'omuntu kyobulanga nyina gwe nakigambako ndyawo negamba no sagala nedda sijja kikola sagala mabanja sala kinangamba tojja gaggawala abagaggawala abamabanja bebagaggawala neŋŋamba oba obugagga bukola ki bugaana bugaineze nti ebbanja nosanga John akubanja Resta akubanja Shirati akubanja Glory akubanja Witini akubanja Ani akubanja ono akubanja nze mbeerawo onobeera nga muntu omu yamanja babiri mbakubuke kati n'abaana bempeereza product Saudi Arabia omwana nga hana bakufuna product ye mbakubuke paka nga agifunye neŋŋamba nezisa ekikoowe kati ssaawa zino nyina client wange hana bakufuna product ye naye nga nkyali Mami Vianney nkyali ku bunkenke waliwo ekyaganyeemu kaawo naye nga ate alina okukola ki okugifuna tannagifuna ni waliwo ekyadde kyaganye kubanga badde baagala tubaweereza national address kati nga yakozesa namba ya Uganda ne mugamba afune yeye Saudi Arabia kati agenda kugifuna ateekemu byalina otuteekamu bamuwe national address afune ebintu naye badde nga neebuuza lwaki tebakuwa national address lwaki tebakuwa kumbe namba ajja kukosa yaabwa naye ng'olaba nti mubeerako kiranti waffe mubeerako tubabeerako afunye ebintu bye kati kiri kitya Yesu abikozesezza kiri kitya wamala okubifuna ne tumuwa endagiriro tumusaba ye n'atunoonyako kubanga kiyinza okuzibwalamu okola ki okubanoonyako bonna babeera bangi yabeera omu odiringa n'abantu bameka nono mukumuwa ebintu bimuwadde omubuulire engeri gye bikolamu kati aba alina okunoonyako kyetaaga okumanya kyonna aye naffe tumufunire ne tukola ki ne tumuddamu so mbeebaza nnyo abaana ba Saudi Arabia Omani Qatar Kuwait kale Gulf at large abaana bakola mu Gulf yonna mwebale nnyo mwebalire ddala kutwesiga era kino nga nkyogerera mu kamera bambi sirigenda kulya ssente ya mwana nga sikoledde kyoyagala waakiri mpummulanga n'empummula okukikolanga nga ŋŋenderedde n'endya ssente n'ensanyuka gwe n'enkuleka ng'okaaba waakiri Mukama mpummuzanga mu nsi n'envaamu naye kye mba mmanyaza omutima ogwange wallahi ya Mungu siinamu wadde akatono bwe kati nti omuntu ampa akasente ke nga n'omukolera kyayagala nze mpite mu buyisi ekyo tekiriiyo era temukinsuubiramu temuli kifuna mpaka nga nfudde kino mbabuulira mazima then era tukyabasaba nnyo abaana b'e Saudi Arabia abaana bali mu Gulf mwenna abali wano mu Uganda yonna gye muli mwogere okuba nga mutuwagira olw'ensonga nti product yaffe ennungi nnyo ekola bulungi nnyo era mutunoonyeeko mutubuuze ebibuuzo bingi tujja kubaddamu esimu ebeerako nga kweri ne nebaza abantu abali mu Europe abali America abali wa banange namwe mwebale Australia USA Sabo ne South Africa abantu babayo nga bayitirivu ne bawagira abantu mutuwagidde nnyo Switzerland mwebale nnyo mwebalire ddala Canada olyaga ndi UK ndiruddawa naye njala kumpeereza product banaye tuziweereza products ezibatuukako ate ne zibakulya bulungi nnyo so yeffe abanyondo Glim era nga tumekinga sure nti client waffe tumuwa exactly kyabeera ayagala naye nakifunamu n'atevuma akasente ke wakatadde nga tekabadde oba tekagasizza so byebye byaffe nenga mubali nnyo mwebalire ddala kubanga mutuwagira naffe tusobola okuba nga tusupportinga bana abaana era nsaba Mukama Katonda buli muntu yenna atuwagidde kubanga yonna bagamba nti akasente ako tutoolako tukasaako mu charity kubanga tulina Nnyondo charity tulina ekikebe kyaffe tutoolako Katonda tukateekayo so naawe omukisa ogutwaliramu wewe naabeera tusupportinze kubanga bakola ebintu bino bayitirivu nnyo abakola ebirungi abakola ebitali bituufu naye ne mutunoonyako ne mutwesiga temubikozesangako oba ne mutinensinga later oba after nga maze obikola ki obikozesa so tuli basanyufu nnyo nyinza okuba nga njogedde nnyo zembeera zange manjagala nnyo beebaza ate ne simala n'okubategeeza kye tulina naye ndowooza bye njogedde bimala olunaku olwaleero mwana mwamunsabye guno mumulabye so njagala mutwaleko saawa zino tulabe tugenda kutandikirawa tulina ennyumba yaffe gye tuzimba ngaffe abannyondo estate experts eri eyo tituwa kumala bbanga ddene twera gendayo tugateeka ku buteesi buno buntu bwaffe
tugende mulage tubikola tutyanjugereko n'abakiransi baffe abannyondo estate experts bukyanganalize sina kugerako nammwe banja banenyisize ne ssente zammwe omwana akusindikira obukadde 7 omwana akusindikira obukadde 3 omwana akusindikira akadde kamu naye ne mama wange nangamba naye mwana wange abaana bajja bava ku kyokwesiga kubanga of course nkimanyi tosagula sente ya mwana naye nze ndi maama wo nti nkumanyi mbadde naawe era nkulaba n'ebyokola mbiraba naye abaana bakwesiga batyo oli atakumanyi bajjawo obwo obuvumu kugamba akimanyi nti ndi muntu akola ki ow'amazima naye agamba abaana nga mwana wange bakwesiga bakutegeera batya obuvumu bwo babutegeera batya n'obuntu bulamu bwo babutegeera batya balyoke bakwesige ne mugamba maama omuntu sometimes alabikirawo n'enneeyisa ye ate n'ekirala nti ekibi tekyekweka nti ebbanga lyemaze mu midiya n'okuba nga ndirenga ne ssente z'abantu nandibadde nayo kyayo kyadda era nandibadde nga ku social media natimbibwatimbibwa dda nti nafeze nabbye nakoze eki naye ebbanga lyemaze mu midiya kati myaka emeka siinaako wadde ka wadde bwe kati era omwana gye nagana ne mugamba mukwano ontiddemu naye ebbanga lyemaze social media ondabyeko wantu wonna nti kino kiri so ngenda kutandika kati ate nga ndirizako ne ssente z'abantu kuva dda wena akoza ssente za visa olina kampani gy'okolera gy'okubira obulango naga rosette ssente gyala ziweereza gwe nakoleza obukadde 10 freelance nakoleza obukadde 8 nga freelance abaana bakola mu biyumba nange jangu osindikire ssente zange nkutte ku ssente z'abaana obukadde n'obukadde eyo n'omwana simwerabire yampa obukadde bwali 100 gyali emitwalo 2 egya dirhams obukadde 100 akaseera ku nga nange mu butuufu ndi awo nnoonya akasente nga ndi awo ndi bubi neno yazimpa nakakano kanka naye obukadde ssente z'abandi zigenda kungwako nga ndi awo nkyalina mutono akayingireyo ogundi ddagala okuyiyayiya naye nafuba okulaba nti nnoonya wenyina okusindikira ssente z'oyo omwana omutima ne gukakkana so bwe buntu bulamu bwe twetaaga mu bulamu bw'ensi eno kubanga nze kyemmanyi nti omuntu n'owoolyazaamaanya era tuligenda kubeera satisfied mu bulamu bw'ensi eno ssente tekkusa muno mulamu bw'ensi tewali kikkusa ate nemumala n'ofa tolina kyogenda nakyo so buli yonna byonna bwe mbitunuulira ssente neemazamu etali yange si yange kankolere yange kanfuna akalonda nga kaki kali mu makubo matuufu era tanyo bagamba nti eyo ssente taliiyo ne bw'oligiteeka ku kalina nga mpanvu ekoma eri nga kuliko ettaffaali limu n'ekibala kiziiko kya musenyu eriyiika teriwangaala erisaanawo inaku kyossense z'obutayiika nojja nti eyiise naye something happens basobola okujja nga ettaka liwagula nga bumenyi bw'amateeka nagamba bumenyi bw'amateeka oba buninaja ne bagamba nti wano twagula wano si wuwo oba kiki so anything can happen bwe ngamba mbu oba ne kiyiika kiyinza obutayiika naye basobola okugobawo anything can happen katonda talya nguzi ate atunenya abantu babanaku abeesimbu ye katonda gwe tusinza so nze sizanyira mu ssente ya muntu naye nga byebyo products zaffe zezino omwana waffe wuno tumuwadde akalimo kagenda sooka amale okuba nga awona bulungi nnyo buli kimu kiterere bulungi nnyo abeere ng'akola naffe era njagalayo abaana abalenzi 2 njagalayo n'abaana abawala 2 naye nga mulabika bulungi kale oba temulabika bulungi nsobola obeekolerako just kale nga mulina empisa jangu ng'olina empisa njagala omuwala omweru ennyo njagala n'omuwala omuddugavu omwana mu nnyondo grim then nja kwetaaga mudooza n'omuvubuka ng'ali awo katakketakke kubanga bonna tubakolako mu nnyondo estate expert sinja kwetaaga ndooza omuntu omusofa n'ogalo waali bawiiti we bali babeerawo sijja kwetaaga nnyo ne katandikiro no baby girl so byebinyuza okuba nga njogedde nnyo naye mubale kubanga we muli ebigambo ebisemba eri abalabi baffe eri mami ane eri abawagizi baffe naye tukolaki kakola kalaalirawo bintu byange ebigambo byange ebisemba sirina nnyo bingi wabula njagala kwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala anti Rose weebale nnyo weebalire ddala ompadde omulimu kati ngenda kugira ntereeramu ng'awo ntandika okukola nga bebi wange awezizza emyaka 5 nga anywa mata gokka muyonsa webale nnyo maama webalidde omutima ogwo anyway maama wange mwebaza olw'omutima omulungi baganda bange bateryagana bawiiti bafifi kaawa bonna teryakolaki ani hope bonna bwebaga nti munange nyambako waneeno kino kiganye tubeera omuntu ogwo n'abala bonna besimenye so
bannange nze nina ssanyu lyerere kati wano lyerinzita n'ebigambo bimbuze n'ebigambo bimbuzeeko bannange oba nkuwe nekukaaga maama okimanyi muno Junior yali ampise yagamba namugamba oyo omwana 17 years abeera under age nambuza under age oba otegeeza ki taneetuuka nebigamba wama baby saakutuuka ne bannanfudde muula soka ombuulire teyantuuka nekatona muli kantu kagamba muno omulabeko bwebityo saagala kumanya naawe njagala tambuza bulamu genda mu maaso oba kati kufunayo omusajja omulala ogambe nti akafunayo omusajja omulala agenda kujja naye si kati kasooke nkole ku ssente zange kale byebyo mubeere bulungi takumira mpeera abatukuumire support Nyondo Green ekizigo kigenda ku protectinga skin yo kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gweyagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana so you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin yo ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira so we support Nyondo Green.